amanya gange bampita basalirwa nzo omulenzi obanza omusajja who managed to deliver up a photo nakubye portrait y'omukulu General Muhoozi Kainerugaba nagimutuusizaako nenjimuwa bulungi yagisiimye baŋŋambye ennungi naye mbadde nsaba ku support okuva eri gavumenti eno era mbadde nsaba omukulu General Muhoozi Kainerugaba ne gavumenti yonna ey'omukulu General Museveni Kaguta balabike nga ate oba oliawo batukwatirako ng'abavubuka nakubye ekifaananyi eky'omukulu naye ebyaddala saafunyeeko yadde 10 so mbadde nsaba nga ke balabyeko eyo bye tukola ndikusiiga ebifaananyi ebyenjawulo tumanyi okukuba mbadde nsaba batukwatireko oba batukubire tulabike nga ate oba oliawo batuwako akasente basapootinge talenti zaffe kuba kati tusiiga ebifaananyi naye ebyaddala nasiiza ekifaananyi naye saafunyeeko yadde 10 nsaba bankwatireko nsaba batukwatireko nga aba HB artists and senior painters tulabike nga ate oba oliawo tugguse ensonga eno tulina n'endowooza esobola okuba nga tuyigiriza abantu ati ow'enjawulo naye tetulina facilitation yonna tusaba gavumenti etukwatireko General Muhoozi Kainerugaba oba owulira mukulu nze yakusiiza ekifaananyi nkusaba onkwatireko mutukwatireko kuba kati ati ono tuweramukko tuli baana banjawulo naye tulakinga kye bayita capital tusabako omukono gwammwe mutukwatireko tukola amastamp tukola zi banners tuprintinga zi t-shirts tukuba n'ebifaananyi eby'abantu ebyenjawulo oba oyagala portrait mu nnyumba oba kiki olwaleero nakubye portrait ya General Muhoozi Kainerugaba n'agifuna naye mbadde nsaba batukwatireko kuba kati abantu bali eno mu kyalo abaana bangi bamaliriza okusoma bakoze kosi ez'enjawulo ez'emikono naye tebalina sapoti yonna